tusasire rwobudashiko obusoro byemuko naye tumaze tutoka osibyo tyo mulungi atulaba atugoberera ku BBS Telefina olutimbe gagadde kaseera ke kanda kenyini akolutina rafati msoke gemanya sijja kubuuza nnyo leero njala tutandike butandisi program yaffe eno kubanga Dr. atuuse ensonga za byataka twagala kubanga tubako betuyiga ebyenjawulo tubuuza ku Bannayuganda te nkwebaze nakakala ako kubika nnyo kamaro kabazi kagwanga amina anti mbuzekeji emyufu black yellow red ekituufu black yellow red alaba BBS Telefina kulamusizaako nnyo nenkwebaza gyotuusaako engalo naye tonzikiriza kutumira naye leero kkiriza ntumira singa ondekerayo akanyomero kentumira ku bantu Mwai Musoke Beni ali awo buloba bannanga mpuliriza ku Kyabassa yes Mwai Musoke Beni kiwanuka ali awo buloba opposite somero lya Ivory no yamukakao katono yangaye bannange nkuwuliriza ku Kyabassa nkutumiddeko nnyo nenkwebaza gyotuusaako engalo kati olwaleero ettuli embaleetedde lyakuyiga ettaka kyeki what is land kimuno ku bintu byoyinza okubuuza abantu 10 njagala sooka naawe nofuna answer ngina sooka naawe ettaka kyeki byettaka ate oli mwana mugezi nnyo nga wogambye ensonga lwaki wooli obeere ng'otunnyonnyola ettaka kati olaba abantu abamu twelle person omuntu owa bulijjo ettaka agenda kulowooza kino kyoyoola omusoiro kire soiro sande soiro actually some people ba ettaka bali defininga nti lye ettaka kyokwatako what you feel the earth obutonde kwolinye kwotudde naye kati ffe nga balooya ffe nga basaveya ffe ba engineer ffe ba plana ate ettaka tetutunuulira ekyo kyokka kyoyoola n'ogamba nti nno lyettaka no tutunuulira surface ekyo kyoyoola tulyongerako nga tuli defininga nga tuli nnyonnyola nti yes ettaka kyekyo gwe kyolaba noga nti nina ettaka ekyo vola yajja gampimiraako nseneraako nga tekisoboka ojja tunuulira ekyo then ate otunuulire ebiri waggulu awo woolinnye n'ebiri wansi woolinnye lyonna libeera ttaka lyo kitegeeza for someone abeera n'obwannannyini obwa surface eno nga bwe tulaba ku ngulu kuno yabeera n'ennannyini wansi paka ku senta y'ensi ne waggulu paka gyokoma okulengera naye kuliko obukwakkulizo nga obwa wansi ne waggulu we bukola nga bwonna obukwakkulizo kyova olaba nti omuntu ajjaga nagula ettaka lyange naye ate nina restrictions ku ttaka eryo nti bwentuuse abekikomera tooke liveeri nerijeno n'alirya kati yettaka okitegedde nti ekintu bwe kibeera nga nze bwe nnyimirira wano bwenti bwentunula waggulu nentunula ne wansi gyenkomya wansi ne gyenkomya waggulu wonna walina kubeera nga nze nnyini waawo wewange weewuwo kyova olaba oli omuti gwe ovakkedde we bw'ayitamu najja ewange nsobola omuloopa nuisance yes a private nuisance nsobola okumuloopa nti bannange ettaka lye alingiriddemu nkozesa y'ettaka lyange kooti neetuulewozo kooti neetuula kubanga nannyini w'ekintu ekyo yoyo atunula waggulu vertically nga bonoga vertical to 90 degrees wasoma mathematics nti bwe ngamba nti ki ntadde wano pen vertical nti lino lyettaka lino nga bw'oliraba weeyimiridde ly'ettaka weewange waggulu paka mu bwengula ne wansi paka in the core of the earth wabeera w'oyo nannyini w'ettaka eryo siserena okuyimiriza banyonyi bayita wange anti gwe buli kimu kiriko exceptions ebiri realistic okitegedde nti ojja kubeerako paka waggulu naye kubeereko obukwakkulizo butya kyova olaba onooba ozimba kalinaayo physical planning ejja kuyingiramu ekutegeeza tetuganye nti munnange wano wuwo naye olw'okubanga neighbour state house tulina restrictions tojja kuzimba floors zisukka wano ebyo tataganya ebyokwerinda weebale nnyo babeere ne restrictions endala nti bw'oba ogenda okuzimba obugazi bw'ettaka lyo tebusobola kuwanirira kizimbe wadde wuwo tetuganye naye tojja kugamba nti olw'okuba olina fuuti zo 2 kanzimbe emyaliriro 50 paka waggulu bajja kugamba ettaka lisaizi yalyo tejja kusobola
ate era gwe azimba wano tojja kugamba toba neighbor yazimba bangalo kanzimbe nkole ki nkole wano ka vertical mbeere nga ate ne waggulu nawo ntuttewo wajja kubeera wooyo ye nti bwe ntunula waggulu mu bbanga vertically nze owuninga wansi kati lye ettaka nga tulikolako definition sobola kuzimba skyscraper nentuuka eri ate nenyingira ew'omulala n'okola nga mube mukola nga muziika abasiraamu tekisoboka ekyo mwanandaani tekisoboka either mu bbanga oba wansi okujja nga wonna wonna wotadde mwanandaani wo wawo kati bozika ku lusalosalo mwanandaani neyingira ewa muno kibeera nuisance yes omuzika ku muliraano yes ebeera private nuisance era bwe tuba tukozesa ettaka lyaffe tujja dikozesa vertically kati ne wansi kyekimu nti bwe mba nsima mu ttaka lyange yes tetuganye ettaka liryo paka mu makkati g'ensi wansi eyo ffenna gye tutalaba gye tuyita kowa wonna wabeerawo naye ojja kukozesaawo okusinziira ku biragiro by'enkulaakulana oba ebya planning kyova olaba ojja kubeera n'ettaka lyo otuuka okumayininga gold obeere ng'olina okusooka okufuna a license bana ba energy ministry ya energy ogere ministry ya energy obeere ng'olina amafuta ku ttaka lyo kubanga abasibi b'ettaka abagolodi abo ndaba batuuka ne bagenda n'ayitamu n'agenda license kati abeera alina okusooka okufuna ki olukusa so obwannannyini bwo bulinako we bukoma wansi paka ne waggulu lwaki ndeese discussion eno nfunyeeko okwemulugunya oli n'agamba nti nno nazimba kalina yange naye neiba ndaba nga ate waggulu wansi tanyingiridde naye ate waggulu ndaba nti ate akoze eki aweta ateekawo ka shedi akabalaza ate nga ndaba ka balkone kali wange so ng'agamba wammawo tewabeera wange ne mugamba no ettaka lyo libeera lyo obwannannyini bwalyo vertically era wookolera ekkoona n'okyuka n'odda ewa neighbor oba okoze eki oba omuyingiridde tugiyita encroachment ogirira mwana waffe ettaka lino kati ntandiso ddiiga tojja ddisomesa kati byebyo ebyo tukugamba gwalieko omuntu ajja kwewunya agambe naye kibeera kitya bwe mba nzimbi ate ne muyingire and I've seen scenarios like that so kitegeeza woba okozesa ettaka lyo olina okumanya nti kyekyo kati gwe ng'ozimba bbangalo oyo gana magezi gayinza obutakuyamba naye bw'onootandika okugamba nti bbangalo ate njagala kalina ojja okulaba nti twetaaga okulaba kyetuyita nti waggulu awo waliwo omugaso weebale kyetuyita verticality oba bw'onoogula mu kitundu nga kirina restrictions ng'entebe oba nga kirina restrictions nga emukono ku main we bagamba nti muneefe oba okuba plan twagala plan za kalina zokka ng'ojja okugamba gana amagezi nja kukola ki nja kugeetaka so n'olwekyo ng'ogenda okuzimba mu ttaka lyo bw'oba olikozesa olina okukozesa okusinziira ku restrictions tekinzizayo kubiri watunnyonnyolako omulundi ogusembere wali wano nti olina abantu beweetaaga bajja okukuluŋŋamya ng'ogula okwebuuza kakitegeeza weetaaga winginiya ajja kunnyonnyola akunyonnyola akubuulire jjukira ffe tubeera n'ebirooto byaffe mu mutwe noga bwe naazimba nga nzira eno nga nkola bwoti kati injiniya yajja okuwabulako munnange wano tubeera tuwabye era ebizimbe ebimu bikebera ne balaba kizimbe ddala kitudde mu ttaka lyoyo ddala kalina bw'ogenda mu kibuga oba olina okuzimba nga kalina erina okubeera straight kuba aweeviira netandika okukola kano nga neighbor weena akugamba nti mukwano okoze eki obalize kuba jjukira olina okuzimba mu ttaka lyo nga liri straight kati gwe ng'ozimba ekizimbe kyo bwe kiti ono neighbor weena aba alina okukola ki aba alina okukugamba nti ettaka lyange okoze eki oliyingire naye oba wakola biiki buno obusisira bwe bateekako buno weebale nnyo subi ogendawo kashedi kayingire omulala nga kayingira omulala oba olemesezza oli okukozesa ekifo kye so ekyo tuyita private nuisance ng'omuntu akozesa ettaka lye naabe nga bwe nkugamba eri n'asimba ettooke okitegedde ettooke ne liwaba ligenda okkula ng'ekikolo kiri eno naye ng'ettooke ddyo nga ttooke enkota nkota ategeeze wa neighbor neighbor asobola okuba munnange ebintu ebijja ewuwo bikole ki obizzeeyo bw'atunuulira because ffe tulaba nti nannyini ttaka yooyo ali waggulu ne wansi vertically mu ttaka so ffe bwe tuba tudefininga ettaka bwetyo bwe tulikola ki bwe tulaba ne bannaffe abasimba obupande oli ogenda okola nga asimbye akapande ku ttaka lye naye nga kakubyemu ekkoona kyova olaba ogenda nga ku Entebbe road
yunula bwejja buli kapande akasolobye paka mu kkubo bonna tembulaba nga bataddeko x ne babujja nawo kuba ojja kwetula ogambe ettaka lyange ate yunula ndaba ekoze eki mbadde ane nalabye kalina oba yabadde mbalala nga nnene osajja bagisimbye mu kigguleda n'eryoka eyiika bwenti nga mpulire ngamba ebyo ebisobola okutuukawo nga tukozesezza bakugu oba kati kankubula ebiseera ebimu mmwe be tubawula oli akugamba myayi nno kasitoma osobola omugamba nti omanyi kino tekijja tukolera hanze kino nedda kyenjagala bwe kijja okubeera era nze ntera obbagamba bw'obeera weebuuza be advisable ng'osoboka okunnyonnyola omuntu akugamba nti bana ekintu kikole bwe tuti nga naawe osobola okuwuliriza otherwise bw'otookola ekyo oli ajja ttuuka agaye munnanga ate oba kyakoze eki though onaapatira kibeera unprofessional kuba era client oba olina omugamba nti no ekuba kuzimba kino kyolina okuzimba bwe kiba kizimbe kino kyekituula wano bwe ziba restrictions ezino kati ondeeseko ebizimbe bibamenya olaba obeera n'ettaka lyo nga liryo probably nga n'ekyapa okirina naye enkozesa erina okugenda mu nkozesa ekkirizibwa for example obeera n'ettaka lyo nga liriraanye ennyanja nga liriraanye ng'oli ku lubalama era kala nga wakawulira nti poloti ekoona ku mazzi kati kati eyo poloti tosobola gizimbamu paka ku boundary y'ennyanja because there are restrictions bakkiriza mita 10 ne mita 2 from the river ne from the lake nti ebbanga erino lekebwawo nakiwidde wano mukulu baregia yatugambye nti ne mu ntobazi mwennyini era kyekyo there is what tugiyita buffer buffer nga bwolaba ekindaazi kyetooloola nekyetoola ne bagamba olina okubeera nga ennyanja bw'oba ogivaako boundary yayo olekayo eze mita emmeka si fuuti mita ebi mita nga nnene mba nagulawo enkana kati anti kyekyo kyova olaba nti ebintu ebimu bijja kukolebwa ng'olina ekifo kineneko so bano ab'obutonde bwe bajja basooka kubala ezo mita zaabwe mita ezo bajja kumapinga bulungi then bamanye buffer bagambe nti oli mu buffer zone nga wonna wagula obusente bwe wabuteeka mu buffer kyekyo yensonga gye tuddayo kweri gye nkugamba nti bw'oba ogenda okukola development ku ttaka lyofuna omukugu funa omuntu ajja okuwabula akutegeeze nti naye kino ky'oluubirira okukola kiyinza obutakola kiyinza obutayita kiyinza obutakola kakati nno naye ndowooza kati bano ab'ebibanja balowooza tugamba battaka lyokka naye ndowooza nabo tubatwalire mulwa kuba nti eyo mukyalo ndabamu entalo ono neiba wajja asena olulwanyi bw'alima ewuwe ng'asika ewondo n'oli lwalimye naye n'asika n'ateeka eri advantage eri mu kufuna ekyapa okitegedde kubanga bwe mubeera nga mulina enkaayana ez'ettaka si ez'ekibanja kufuna bufunyi mupunta nga beerula empenda tokiwulira nko twerula empenda kiba kyattaka buli omu olumu n'aleeta owuwe buli omu n'aleeta owuwe owooli n'akubanga lituuka ekulabirako ekirala nina omukyala nga bamuguza ploti nga ngamba neyanguza wano weyandaga andoopera nno angamba bwe natuusa okugamba omukyala eyanguza yangamba mukwano saguza kibanja nakuguza ttaka funa omupunta oyerula empendo kakasoba ennyumba yo wagizimba wo mu ttaka oba wagizimba bbali bannaye nga yagizimba bbali kumpi wane nno izoloza wala nnyo ku Masaka Road wano era omukyala nankubira essimu nangamba bannange omukyala yandaga wano ne mmugamba naye naawe gwakusinga kiwandisoose okukola tekyokola ki kyosembyayo oli kasita akugamba nti lino ttaka ng'oyagala kutandika kuzimba teekamu ssente z'omupunta gye yerula empenda ogenda okutuuka okuzimba nga woozimba ddala weewo woogamba nti nno weewange kayumba kakumenye kalimu bulonirooni buno okyatoba nabo otherwise bw'otaakola ekyo ogenda kumala okuzimba ennyumba oli akugambye bulungi mukwano zisikulinako tabu situla ennyumba yo giteekewa ajogera like a product like an object nga peni mukwano sina tagansigira akasina tabu ate neze nkulinako ki gwesitula busituzi nnyumba yo ogijje wange ogende nayo muploti yo nze sinako tabu tata munaye nkuwa sente nti yoze iyo saagiraba bwe nalingula wano nayo nagiraba bagindaga kati byo bye tulina okukola nga tumanya ettaka nti era yenjawulo evaayo mu kibanja ne muki ne mu ttaka nti ate ekibanja kyo tebagenda kyerulira mpenda
tetujja kyerulira mpenda kyo tujja kakasa bukakasa nti wagula 5 kwa 5 ziwerawo nti ziwera kyekyo kituyita area verification kwa tetuna bwe tugenda kuzza mpenda bujja tinagula 5 ku 5 mu demo zizzeewo nedda so that's why bw'oba oyina omukisa ogusobola okyusa ekibanja ekyo ng'osobola okifunamu ettaka kikole kimpadde nno ne topic ndowooza olwokuna olujja inshallah tukikooneko wandiikawo amateeka gano amapya ab'ettaka bagamba nti ab'ebibanja babakikinalako nalabyekaawo ne minisita w'ettaka omukyala Nabakoba nga alina byayogerako njagala ojja otuweemuko ku buyinza obwo kuba kati ab'ebibanja kirabikanga ennaku zino baliisa buti balaga nti w'ettaka takyalina kyabagamba era n'omuntu okumugoba ku ttaka kati osiitaana oluma n'ogwengulu ekibuuzo kye tujja okutandika nakyo ndowooza leero njogera mukana akadde akasigaddeyo kayunga ki tulinayo Kampala Express leero olinawo kapya ki oba nkubuze byabakyala mbuze byabakyala tuli mu nteekateeka tugenda kugaba byapa olaba omwaka gubeera mungi nga tonnagutandika ate gubeera munene nga tolina kyogukozeemu naye bw'oba olina kyeweekoledde mu mwaka guba mutono ogaba nesinga mulina ebbanga ninafunamu twice nandibadde osanga nina ploti 2 naye ng'ate osobodde funa emu omanyi kyenatire nti kati abantu baplaningira mwezi gujja kati let me tell you mwaka gujja imi twali wano nga tubabuulira nti bannaye mujje mwegatte ku Paragon Investment Club mujje tutandika okusonda ssente tugule ettaka tekisoboka tekiriyo this very month ogw'omunaana tugenda kugaba another set of titles mwabirabe bya Fly Express bali betwategeeza nti mujje mutandike saving yammwe mu Paragon ey'okufuna ettaka si kibanja kati bamazeyo baamalayo tuli mu transfer zisembayo era tugenda omukolo tugenda guteekako live mugenda kugulaba olaba when opportunities come grab them with 2 hands Wabera waliwo ekintu ekizze ng'olaba okisobola bannange kyerippeko okikole kiggwe kankubuulira obudde butambula just last year twali wano nga tugamba nti omwaka guno guyiseewo kati gwe yali eyo n'ogamba nti ate kisoboka bannange ekyapa nedda siisobole banno abeewaayo bagenda kugabana byapa mu mannya gaabwe kye tutegeeza tetubigamba ate waddera ku example tulina aba Fly Express tulina bali abagabano nze bannange be sente zange muzimpe kati baatuuse ng'ebyapa bannaabwe tugaba nga bali bati kale zange nazijjayo kati yevumole yamugamba abo babbi bafere kati era bwe twaliyo nga tugaba ebyapa era twabakoonako ne tubagamba go wagamba bano nagabandeke nabo nange wadde nabagamba olaba abali batima bano n'obagisa mu kintu ekisoboka bwe kiti so mukono bino betugaba kati ekipya kye tulina mukono chungu mukono chungu to save just near UCU omanyi bwe twagenda ekayunga nti ekayunga wala deposit million kyenkoma okuleetera deposit million 5 then nkukiriza saving a million 2 buli mwezi nkwadde omwaka mulamba kyapa kya bwannannyini kalina ziri wali eri amasannyalaze gali nkubuulira tontunze ebintu byange nkwegayidde bitundu gy'ofuna ettaka wamala aba BBS Terefayina nkubuulira kitandika naawe it begins with you bw'obeera ng'oli eyo ng'olina ekiruubirirwa kitandikeko kati time waits for no man obudde tebulinda twalowooza edda nti bannaye katuli mu gwa munaana tuzayo emyezi egi omwaka tukole ki tube nga gutumaliriza so come and register with us jangu ku Paragon wali ku Access Building ku Rubaga Road oba si kyekyo ka WhatsApp ojja kunkubira essimu ogambe madamu takwata kubanga mbeera mu field enamba yiyo giraba not musavutaanemu 610-263 jangu tutandika olugendo lwo olw'okubeera landlord awangale masomoki awangale Ssaabasajja Kabaka ne Nabagereka Gerekera Obuganda.